Mike ng'abadde atemera mu gy'obukulu 26 ng'abadde mutuuze w'essanga mu division y'Egombe mu Wakiso yattiddwa mu Bukambwe. Ono ng'abadde makanika wa pikipiki abatemu oluvannyuma lw'okumutta. Omulambo gwe baagusonsese mu kayumba akaliraanye oluguudo ng'era guno gulabiddwa abamu ku batuuze ababadde bayitawo. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga etuuse n'embwa yaayo enkonzi y'olusu ng'eno ekulembeddemu abasirikale okutuuka ku nnyumba y'omukadde omu ng'era muno musangiddwamu muzzukulu we Dominico Kavuma atemera mu gy'obukulu 27 ng'abadde yeekukumye eyo bw'atyo n'akwatibwa era n'ateekebwa kabangali ya poliisi. Abatuuze bategeezezza nti omuvubuka attiddwa tabadde na mutawana gwonna ku kitundu ng'era beewunyizza ensonga eyabagudde abatemu okumumiza omusu. Mu ntiisa kyakubiddwa tutuzudde nga ffe ekireese embeera eno by'emirimu bavubuka bannaffe abamu okusooka okukeera omwenge. Omwenge gavumenti oba yali badde eteekawo n'embeera omwenge gubeekesanga nga bw'olaba zi Kenya gye tutambulako abatambulako ebiwanvu kabasoose kuva mu bbaala wali essanga bavuddeyo ne banne omu ne yeesulamu akalogojjo mwenja gemukubye ate kumpi neiba era y'omu mu ssaawa eno zekuteebereza akwatiddwa nga suspect kyemumanyi yavuddeko okuba munne ejjinja n'afa. Kyabika kyavudde ku biragalalagala okusinziira information nga bwe tugenda tugiwulira nti oli anywa n'atamira ne yeekyawa. Kakati tusaba abavubuka baddemu eddiini otya Katonda buli kimu oba osobola okuwangula. Omuntu alina eddiini tasobola kukuba munne kutuuka ku mutta badde mufunyeemu okusowagana tubasabanga mu bigonjoole nga mulina okukkiriza kubanga n'amateeka ag'eddiini eddiini zonna ze musoma tekuliko tteeka likkiriza kutta muntu. Kirungi okumalagaza muntu ate kigenda nnyo mu maaso kubadde tetunaba bifuna naye kati mirundi ngesatu yatuwire ebintu. Wano akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Sanga Ahmed Kamya agambye nti omuvubuka akwatiddwa abadde wasumbuusa era nga badde ateega abantu ku kitundu era onaasabye poliisi mukwasisa amaanyi aleme kudda ku kyalo kyabwe. Babadde tubuusabuusa naye kikakasibwa nti yeye yennyini oluvannyuma lw'embwa ya poliisi kubeera nti eviridde ddala ku siini y'omufu n'etuuka wali naye yo ng'eggwanga nga poliisi batuyambe ku muntu oyo kubanga aza atubonyaabonye ebbanga ddene ku kitundu. Alina ekibinja ekirala kyakolagana nakyo poliisi we neeba emukunyizza kijja banga kituwa obujulizi ne bannaboogere tusobole okulabika nti lazima tubatuuka bonna ku nfeera. Ate yo kooti ku Twedi Towers mu Kampala etudde